gubadde gulina meaning but too long, so naye bagambye nti gulinamu series, so gugenda kubeera ne parts ez'enjawulo. I think ndowooza mulimu ebyayongerwamu since Kato's days. Okiraba nti this is the new form of theatre but it seems longer because well guli educative naye obuwanvu bwagwo yeah, so gwandibadde guli cut short, and for me, you know, I'm someone who will say it the way it is. So I think Kato kyeyaleka kyayongerwamu a few things. Yeah. Onsonga eyo abantu abasinga makolinga abantu abasinga badde bagamba script yakyusibwa. Yeah, I believe so. I believe so. Yeah, teyakyusibwa pase but yayongerwamu because olaba wo wali we baali baakoma, you would see that would be a ceasefire nti mugabanye omusaayi, and then the other one was a lecture which was in my opinion not part of the show. Yeah. Kikyotegedde muzannyo ogwo? Kyentegedde nti ffenna tuyinza okuwangala mu nsi muno nga tuli kimu, era tekyetaaga kunnyonnyola nti ensi ffenna tusobola okugijjaamu ng'ate ffenna ne tugyeyagaliramu, nti tomanya lw'ojja kwetaaga mulala, so tomusosola lwa ggwanga lye oba lwa nzikiriza ye. Ate ne mu kyendabyemu awo mu paati gye bazannyeemu esinze obulungi nti omusajja nannyini kifo landiroodi yayina omwana n'amwefuulira olw'omululu gw'okwagala ebintu, naye omwana ye yali amufumisa ekiso naye ne bakwatamu amusiraamu. Meaning wano mu Uganda wabaddewo history y'okuvictimizinga abasiraamu, baleeseemu abasiraamu babiri nti beebatta. Kale ekyo Kato wawandiika nnyo kuba ge mazima. Abasiraamu bangi wano bakwatibwa ku lw'obwereere nga babalanga bwemage. Kakati nga waliwo omwana eyakaguladiweeti nga wano omusiraamu gwe baakakwata nali siriiwo, naye abasiraamu bangi basibiddwa. Kale akantu ako nkaagadde nnyo, era ekyo kyali mu script ya Kato kuba nzijukira yayogera n'agamba nti lwaki bakwata nnyo abasiraamu nga babaframinga. Mumujjukire ku nsonga z'ebyokufa bya Kaweesa, baakwata abasiraamu nga n'ogamba abasiraamu 100, omu yafumbira bagenda kutta mmere, omulala yabakolera kwega abantu 100 ng'ate ne baba batakooti ebaza. Ne kakati kye nali ndowooza mu script eyo nti bandiyongeddemu ebintu ebiri real. What are we seizing fire from? Nti omusirikale akwata bukwasi muggo n'akuba omuntu. So mulimu ebintu ebimu bye baasokoolamu. Script ya Kato mu ekyo ekisigaddemu kyendabye kye ekyokukulanga abasiraamu kuba Ashirafu oyo n'oli Haji gundi Haji bazanye ekigambo ekiraga nti omusiraamu sebo baali basenda muzikiti gwabwe nga guli ku ttaka ly'omusajja ng'ate n'ekyapa bakiina nga baliwo mu mateeka. Naye kaakati mu kiseera ekyo bagenda okuddayo bwe bati omusajja omwana we ye yamutta baakwatamu basiraamu. Kitegeeza ne mu Uganda wano abasiraamu balangiddwa beemagebu abasinga obungi nga babayungako section ne babakwata okuzikiza obujulizi obw'abalala ababa bassa abantu. Kale ne bapaintinga ekifaananyi ekibi eri eddiini yaffe ng'ate si kye tuli. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bacriticizing omuzannyo ogwo, kyabadde basuubira si kye bafunye, abamu bagamba mu tebabitegedde. Kiki oyinza okugamba abantu? Kwegamba theatre must be improved. Engeri gye wabaddewo hanga ng'abantu theatre tebagitegerera mweno kubanga theatre zina different types. Waliwo emizannyo nga guli educative, nga waliwo omuzannyo guli comical nga gusesa na biki na biki, n'emizannyo emirala egya love. But that debate alone ate nayo yejja okuzza abantu mu theatre nti kaakati tukole kasonso nti ate oguddawo gwegandi. But I can categorically tell you script ya Kato bwe yagireka si bweri. Yeah. Wali ogedde ku ddaame okusoma eddaame. Ate naalisoma ntya nga ne script yebadde yakwatibwamuko katono. Kakati eryo nja ddibawa mu part 2. Who is to blame? And there is no one to blame because Kato had the idea. He sold the idea, but omuzannyo tegwali primarily gwa Kato yekka. Like you would see nti
it was a confluence of many people who came together in minds, and I cannot blame them. Kuba ffe tetuli mu performing arts and theatre, so it's not a blame game. There is nothing to blame for because it's all about content. Tekiwoomera tamalimu. Nyinza okuba nze nazze kubuukabuuka ng'ate bo baleese kiri kirala, ziringa movies gweyinza okunyumira ate omulala nebeera boring, but the more it gets too long, kyovula nti ne movie eba 1 hour 20 minutes, the more it becomes, boring. Kyovula nti buli bwowanvu ya lesson omuntu bamubuuza oyizeemu ki. Kyovula ne pepa, tetulina pepa ya ssaawa 4, ndowooza eyo yali ya art nga bateekaawo ekibumbe era nayo bagisalako. Teri biology ya ssaawa 4 sebo nakola ki practical ki mpozi ng'obaaga muntu. Honorable, tawaddeko ne honorable oba muyite honorable Nyanzi n'agamba mbu oyapinga naye tomanyi Segirinnya. Sijja ku mwana kansigaze kale sebutulidde ne Hildaman n'agamba nti nno Segirinnya teyabategeeza mu butongole naye sijja kumuddamu kyaba akola. No, there is no reason. Kubanze gwe njagala ye Segirinnya, kakati ate gundi oli muddiramu ki. Kati abo fulu figa jabaddamu bagundi bakisa kya Mukama gundi abo tebali ku level si levels oba ki. Nkugambye ekintu kyenjogerako tutaasabula mu bwoli kati buli anaakololanga omuddamu. Kati bo bagamba teyabannyonnyola. Kati buno anaakololanga atumuddamu. Tetuyinza kuddamu buli akolola. Kakati kati mukubire Segirinnya essimu oba teyabannyonnyola naye nabawadde bwino. Kakati gwe baweera ebbaluwa. We can't continue with such story. It's unnecessary now because tekigatta ku bulamu bwa musajja. Kati tulina kunoonya buno twagala ssente tetwagala mboozi. Olwatta omugundi twasasa nalumanya naye nenkola ki. Era mbebaza okuba nga muzze mwenna, nebaza abantu bonna olw'omwoyo omulungi buli omu gy'avudde n'ajja okuyiirawo ensonga omugenzi Kato gye yatandikako okusimbako ettaffaali oba ettaffaali we yalisa foundation eyokomyawo theatre mu bantu n'omuzannyo guno Ceasefire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mutulaze essanyu n'ekitiibwa kingi ate ne turn up nnungi nnyo. Mwebale nnyo. Well, kati nange kati siina because of the copyright siinaawo authority kwogera kuba nyina bye simanyi kuba ekifuula omuzannyo gubanga mawulire kakati ate bw'oba ogamanyi gaba tegakyali mawulire. Teri atidde ebyo bigambo bye kuba buli kaseera bwembeera totera giraba naye kati leero ogirabye etera kubeera bwetyo nga togiraba. Andaba ntya ndabisa ndali olumu. Ogere ku nsonga y'omukulu Bobi Wine. Abadde ki? Mukulu Bobi Wine yavuddeyo recent n'omwataakinga mu ngeri omu oba endala. Oba naye yengina agamba mbu okuvayo n'osaba. Simanyi, tereeza ekibuuzo. Omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'akola ki? Yavuddeyo n'akola ki? N'osaba okuyamba Segirinnya. Meaning ye yataakinze nze. Kati ddamu obuuze. Bw'onooyiga okubuuza nga nkuddamu. Honorable, osobola okutereeza ekibuuzo kyo? Bobi Wine yagambye ekyokugenda ku internet. Gyakoze ki? Ogenda ku internet okuya Facebook okuyamba Segirinnya. Obadde omulabisa bulabisa. Anti si yambulirira wa wenkolera. Yabadde ayagala ngende mu kyaki oba mu muzikiti. Kisandiise ki? Kyaba akola naye takotaddangayo okupositinga ku internet.